Nze Kalema Hamza. Naye nga nsinga kumanyibwa nga Santos Leta. Tukulaba nnyo ne Sipapa. Sipapa agamba atya? Sipapa mwali talina ttabu. Basaganya mirimu gye nga bulijjo. Nga abadde atubuzeeko ali ku ki? Bingi bya working upon abadde agezaako okutetenkanya Sipapa Entertainment eddewo. Nawuli tubadde mu COVID bingi ebibadde byawumula. Kati essaawa zino bingi era ebigezaako okusitulibwa. Birabe nga bitambula nga bigenda mu maaso. Ekibiina kya Sipapa Entertainment kyagwa. Ate mulinayo omuyimbi? Tekigwangako abayimbi gye bali. Ani aliyo? Abayimbi gye bali era bajja banjula. Mwali mufunye ono ate yayimba ki? Bakabasajja banyu. N'abaddukako. Buli omu aba n'ebibalo bye. Usanga naye alina bye yabala ebyali bimusingira. Naye nga mwebali abayimbi. Mwebali ne music yakolebwa. Just akaseera ndowooza ke katannatuuka. Oba Serena Butter ne Sugar ne Brown Sugar baavaayo ekibiina ne kigwira ddala. Ate kati kyamaanyi. Okusinga ku luli. Kyamaanyi nnyo. Anakiyimiriza omuyimbi. Essaawa yonna mwesibe emisipi. Genda kubavuga speed. Anti kati tukumenyedde abaaliyo be tumanyi naye kati abali essaawa zino tetulina n'omu gwe tumanyi. Anti abayimbi bakole. Baba makinga. Oba abantu kye bagamba nti Sipapa yaggwamu kituufu. Takyasobola kusaininga bayimbi. Ekyokuggwamu si kinene. Sisuubira nti ayinza okuggwamu. Ate ne waba aweddemu ate we yali azifuna yayitaani. Agenda zifuna. Okay. So kati gw'oli ku ki ng'omuntu? Nze nkwasaganya ebintu bingi. Naye ekisinga obukulu mu byonna mbadde njaga nnyo okuwa obudde ebintu by'obufuzi. Olw'ensonga nti ngenzo kiraba nga waliwo obwetaavu bungi obw'okubaako ebintu ebisinga bye tuttaanyaako. Ebbanga erisinga ndowooza emyaka nga 10 ngimaze ndi mu byeyo nga ntambula ensi ez'enjawulo. Ndowooza ensinga 39 n'endaba ebintu bingi bye neegombyeyo ne ngamba nzije nnyingire ebyobufuzi. Nali wakusooka kwesimbawo ku bwa MP ekisanja ekiwedde. Olwa COVID ne wabaawo ebitakwatagana bulungi. Nengenda ku bwa kansala neera nembeera limited olw'okuba nti nali sobola kutambula kugenda kukola campaign biki ne weevu nejja nga y'amaanyi. Engeri gye nti ndi FDC weevu yajja nga y'amaanyi mu Kampala nemba nga nasingibwa. Amukulu olaba ekibiina kya Sipapa Entertainment kibalemeredde. Kati ebyobufuzi by'onoosobola? Nze nazaalibwa ndi mufuzi. Omuntu yenna nazaalibwa ku lusooka omwaka ekitegeeza nti nazaalibwa nina kubeera mukulembeze kalinga kabonero. Ewaka nenzaalibwa nga nze first born ako nako kabonero. Amasomero gonna gye nsomedde mbadde mukulembeze okutuuka okumala kebere nassala ati sinabeerako kirasi monitor. Owaayi Sipapa wa NRM ng'oli wa FDC mukwatagana mutya? Sipapa muntu tukuze naye tuvudde wala nga tuvudde mu byobufuzi nga Bobi. Ne Bobi era oba obuuziza abantu betwalinga nabo ekyebando batulumaani baani yadde twalinga bate ebiseera ebyo. Naye ate twakulabako naddala nga bw'ogambye nti oli wa FDC omukulu Sipapa wa NRM twakulabako ng'omugoberedde ng'amugenza ekibogo okubako. Ekyo kankitangaazeemu. Sipapa sigamba nti we NRM. Sipapa ng'omuntu awagira Museveni. Awagira Museveni ng'omuntu si bwe kibeera. Nze ndi FDC bw'oba ombuuziza ekinfulo FDC kaadi zonna nzikuwa. Sikugamba nti oba nja kugamba nti ndi FDC lwakuba nti mbeerako ne Besigye oba naani. Ate Sipapa okubeera owa NRM gwe oba nti oli mukristaayo oba oli musiraamu tolinayo mikwano gyo nga giva mu ddiini ndala. Kati bwenti bwe ndi ne Sipapa. Wali weesimbye ku bwa kansala wa? Emakindi Kibuye 1 parish. N'obivaamu? Akalulu katuuka ne kaggwa ne tubala nti tujja tutambuze obulamu tugende mu maaso. Ogambye wafuna n'ebyakukwata walemesebwa nti nno twali mu COVID engeri y'okutuuka ku balonzi bo. Kati essaawa zino kiki ky'ozzaako oba oyimiriddewa? Essaawa zino ng'abatuuze b'e Makindye kuba nze mu Makindye mmanyikiddwa. Baabadde bansabye
nzije nkiikirire mbakiikirire kubwa MP olw'embeera nti muganda wange Ssewanyana taliiwo ate ng'ebyetaagisibwa okukolebwa bingi ate ng'obudde bufunda so ne bansaba nsobole okutuusa eddoboozi lyabwe ng'oluguudo lw'ekiruddu lubi nnyo kyakubiri nti ofuna okusoomoozebwa kungi nti oba nga ggwe omuntu asooka okubaako mu mbeera gye oba kale alina eddoboozi erisobola okutuuka awantu waliwo ebitatereezebwa naye ate oyo ali eyo wansi mu nkere eyo wansi y'ate eddoboozi lye linaatuuka litya waggulu so olw'ensonga eyo nenvaayo nga njagalawo kiba kisoboka bampe ngira mbeera interim MP okiikirire omusibe ngira nkiikirira nze seetaaga musaala nja kuba neetaaga kutuukiriza ddoboozi ly'abantu owaayi obwa kansala bwagaana obwa MP bwe bunaasoboka ate qualification waliwo gye sirina ndi munayuganda buli ekinfuula omunayuganda nkiyina pamiti passport ndagamuntu obuyigirize na buli kyonna ekyetaagisa nkiyina ekinfuula MP ng'oggyeko okusabibwa oba okufuna abantu abakutuukirira ab'enjawulo naddala abatuuze b'e Makingi bannakibiina banno oba abakulembeze b'ekibiina nabo obwesigwa babukulinamu obwesigwa babunninamu olw'ensonga ffe ekibiina ekyaffe kiri open mwenna muleeta okusaba kwammwe ne mukuteekayo mu kibiina ne babaleka abantu we basiima nga mukola ki gwe baabalonze yajja n'akiikirira abantu woba tolina kuvuganya osobola okuproceedinga n'ekifo kyo kati essaawa zino wemba nvuddeyo teri yanvuganya lwaki baba baŋŋaana oba bakuwadde oba otandikira ku ki bingi nsooka kuteesa ku bintu bingi bo bakutuukira nga bakugamba baagala kikale okusinga balina okusoomoozebwa nti obubbi bususse mu Makindye ate nga security ekwatibwa mu mbeera eri right nti abantu abamu abanyakula amasimu ku piki abakola biki bonna we bali ate ng'abantu basuubira nti kamera kwe ziri ku luguudo ate zibeera under surveillance essaawa 24 ekitegeeza nti ebintu ebimu poliisi ebeeteekeddwa bayambako naye ate balaba tewaliwo muntu ayinza bayambako balabe ensonga yaabwe eggonjoddwa etya n'okutwaliza mu ebirala ebyobulamu kuba kati otunuulira oluguudo ng'olw'ekiruddu nti lwe lugenda ku ddwaliro eryandiyambye abantu abasinga mu constituency eno naye ate lwe lusingamu ebinnya kane wabaawo okusoomoozebwa nti kati ate omuntu oluguudo lwennyini lusobola okumutta nga tannatuuka na ku ddwaliro naye ng'ondabikira ng'ekifo kyo ky'otaasobole si kinene nnyo gwe yali ku bwa kansala ssebo kinene kibadde kyakwetikka owaayi omuntu engeri gyakumanyidde eri nti obeera n'omukulu Papa nti muli mu bintu bya butaala masanyu kucakala ku dividi kino tebaakulabe nga ali kazanyiikirizi anti ne Bobi Wine we yajja nga bamulabanga azanyi naye essaawa zino ali wala bangi ne kabeere Museveni yennyini naye we yajja n'abagamba nti bannaye tugenda wamba ensi eno era naye babirabanga byakusaala okusinziira ku gwe nga bwe weerabamu n'abawagizi bo amaanyi g'okusinga galiwa naddala mu bantu b'e Makindye b'oyagala okulengera gatandikira ddala mu Luka gyenva Kibuye 1 parish mwotwaliramu Zinabisaalu Wanyana Nkere St Bendikito zonna okutwaliza awamu ogambye osobola okusaavinga naye wabera tebakuwadde musaala emirimu gino ogenda gikola otya nga tofuna musaala obusobozi obusobola ogikola olw'ensonga ate kyetaagisa kyo gamba nti wagenze n'oteesa ku nsonga eno sente zintuusa ku parliament ezisobola kumba okwegako emabega kati ojja kubwa MP bw'oyagala Makindye ebyetaagisa ebisinga ffenna bimanyikiddwa buli omu abimanyi omukyala muteeke mu mawulire olw'ensonga aba ye tayagala bino bintu bwe biti naye ng'ekiseera kiba kituuse nti yeetaagisiddwa okumanyibwa era gy'ali amaka ago gasangibwawo atubadde tukulabako ne Sipapa enfunda eziwera oli musajja wa FDC ng'ate Sipapa tubadde tumulaba ng'agenda mu State House obadde nga mbega wa FDC mu State House oba gwe obadde okoma ku mulyango ate nze ngenda mu State House
natuukayoeko ebiseera biri eri naye olw'embeera ezimu kuba nange nfuna okunyigirizibwa ng'abantu abalala nze ndi weefudisa ekyo kyo ne pozi ekibiina balikeera bukeezi ku makya ne bagamba nti oba kivuddewo oba abakulu mu bo bakitwala ne bakeera ne bagamba nti twegasse ku bano tukwatagana naye ne wekitaba ekyo olw'ensonga nti ebintu byonna bye tuyiseemu nze ekkomera erisooka nalifuna lwefudisa woko tuwaaka batukutte batusibye emirundi gye batusibye tetugimanyi bungi lwa byabufuzi emikwano gye tufiiriddwa kati wootuuka kino ekiseera n'ogamba nti obavuddemu oba okolaki obanga avudde mu mikwano gyo obanga gy'oliddemu olukwe efudisa abavubuka abasinga bajawulire ne bayingira nuupu lwaki gweogiremeddemu nnyo ng'ogyeko okubeera nti nno bakusibye emirundi mingi gye nayigira ebyobufuzi gye nayigira buli kintu okubangulwa mu bintu ebisinga na buli challenge yonna gye nfunye mu bulamu esinga ngifunye lwa kibiina ekyo kati bwe nkeera ne nkisuulawo mu budde buno ate mbanga akedde ne nsuula omwana gwe nakeera n'enzaala afyukyo girabawo mu FDC olaba ng'enaatuukiriza ebiruubirirwa byo ebiruubirirwa ng'omuntu gw'alina obitereeza oba weeyisa bulungi mu bantu ate kyekiyinza okulema okutuukiriza kyogamba nti abeNRM muno oba bo tebawangula kuba luddawa si kyamaanyi si kikiva ku nneeyisa gwe weeyisa otya mu bantu kyekireflectinga ku bulamu n'entambuza y'ebirala ekibiina kyo kijja luvannyuma nti ebanga adresi wogamba nti wano wensinzidde nti abannoonya temunoonyeza walala obaako amaka wogamba nti woova ti oyo mwana wa gundi omuntu ajja sigala yeebuuza abantu bano okutuukirira ogenda obateeseze baayise mu mesegi mu ssimu oba kulaba ng'otawona ne bakuyimirizaayo kansala munnange twagala otukiikirire byonna babiyitamu abakubira kasimu abantu sekinnoomu abakutuukirira abakukyalira awaka bonna bagala lugenda mu paliyamenti naye muganda waffe wano nga waliwo obuzibu lwaki totuyambyeko ne batuukiriza ku nsonga eno bweti ne bweti okola mulimu ki emirimu nkwataganya mingi nina bizinesi ez'enjawulo nenge emirimu gyange gisinga mbadde nga ngikolera bweru nina valet parking nsi ez'enjawulo so bingi byenzirukanya makindi esinze abavubuka abayimbi wonooba otuuse mu paliyamenti ogenda kuyamba otya abayimbi bano anti kati ekyo nkigatta mu bintu bibiri kyokuba nti ndi eno ate era nina n'emikwano mu Sipapa Entertainment kitegeeza nti ekyo kyo tusobola okubayamba kuba bangi tusobola obbawa audio wezi studio weeri ate eri teweetaaga nti oba weetaaga nnyo ssente Sipapa ye yateerawo bavubuka be buli omu anoonye engeri gy'avaayo olaba mubadde n'abayimbi mu Sipapa Entertainment naye tebabafunyeemu eno banaakufunamu kiva ku nneeyisaayo gwe ojja n'otuuka mu maka g'omugagga n'osanga nga waliyo ebintu bingi ne weerabira ennaku yo gye wava n'ojja naawe n'oyagaa weeyisenga omulangira awo ensobi esinga weeva naye omanya ennaku yo noma nti kasente ke bampadde oba kentetenkanya kambeeko kyengatta bwe nti era osobola okubaako kyokyusa nga tumaliriza yongera okukakasa abalonzi bo n'okwowula abo abatannaba kudda ku ludda lw'okulaba nti balaba ekituufu oba amazima yenna gwe kivunaanyizibwako oba sipiika oba prime minister yenna gwe kivunaanyizibwako agaba obuyinza obwo nze omulango ogwange gwensaba gwego mpeeba obuyinza obusobola oteeseza abantu bange mu constituency yange kuba ebirina okukolebwa bingi ate ng'ekiseera kitono ffe gye twera gye twandibadde wandibadde wala saaga kubeera nga omanyi kinyonyi kye bayita ekijjonkezi nze sizze kujjonkera nti noonya bya gundi byakufuna wabula twetaaga naffe tuyambeko baganda baffe babeeko we batuuka nosigala MP2B Makindye West amannya nze Kalema Hamza oba Mpita Santos